Muganda wange ne mwannyinaze weebala okubanga olaba ebigambo bino mu kiseera kino era neebaza Katonda akuleseewo ng'okyasomoka ogw'obulamu. Weebala okulaba obubaka buno ate n'okubugabanako n'abalala mu ngeri yonna gy'osobola. Okola ky'amaanyi nnyo, Mukama akuwa omukisa. Kimu kye njagala omanye era otegeere mu mbeera yonna gye tuyitamu Mukama afaayo era afuga. Era omukono gwe ogw'amaanyi n'obuyinza bijja kweyoleka eri obulamu bwaffe ng'atunnula okutuggya mu bizibu n'emitawaana egy'enjawulo gye tuyitamu. Bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo essula ey'okutaano n'olwokutaano tebalina omukisa abateefu kubanga balisikira ensi. Okubeera omuteefu era omukkakkamu kiwakanya obuzaaliranwa bwaffe, kiwakanya ekikula kyaffe, kiwakana n'ekyo kye tuteekwa okubeera mu buntu. Obulamu bwaffe busiikuuka, obulamu bwaffe bunyiiga, obulamu bwaffe butamwa, obulamu bwaffe buva mu mbeera. N'emirundi emeka gye wali ovudde mu mbeera n'okola ekituufu? Mirundi emeka gye wali osunguwadde n'okola ekigwanidde? Mirundi emeka gye wali weekalakaasizza ne wabaawo emirembe? Bayibuli egamba nti balina omukisa abateefu. Obuteefu maanyi agatuweebwa Katonda, maanyi agalaga okukyusibwa okuli mu muntu munda. Obuteefu bulaga omuntu omuzira n'okusinga okukwata ejjambiya. Obuteefu bulaga omuntu akyusiddwa n'okusinga okuleekaana. Buli obuteefu bwe buba, buli obukkakkamu bwe buba, buli lwe tusoomoozebwa ne tukkakkana, buli lwe tunyigirizibwa ne tutazaayo, buli lwe tuvumibwa ne tutaanukula, buli lwe tubeera mu bulamu obuteefu, kyongera okulaga nti tulina amaanyi, kyongera okulaga nti ebinywa byaffe eby'okutegeera Katonda binywevu, kyongera okutufuula ab'enjawulo okuva ku balala bonna abatwetoolodde. Lowoozaako singa ovumibwa n'otazaayo, nga kiraga nti olina amaanyi mu ggwe. Buli embeera tusoomooza lwejja ne tusunguwala, buli embeera tusoomooza lwejja ne tuggwako obuteefu bwaffe, buli embeera enyigiriza lwejja ne tuzaayo omuliro, tulaga nti tuli banafu, tulaga nti tulina maanyi, tulaga nti tusobola kwaŋŋanga bizibu na bwongo bwaffe okuggyako emikono gyaffe n'emimwa gyaffe. Enva nsaba obeere muteefu, kubanga abateefu Bayibuli egambye tebalisikira ensi. Katonda ayagala okukyusa obulamu bwaffe, tuyingiremu ekirungo ky'obuteefu ng'ekyo ekyali mu Kristo. Olwo nno tutambule ku nsi ng'abantu balaba amaanyi ga Katonda nga gakola mu ffe. Balina omukisa abateefu kubanga bwe balisikira ensi. Nsaba Mukama akuwa omukisa.